Kati ekisooka Museveni tatunuulira gwanga wajje liraga, atunuulira bululu bwe na ntebe ye. Buli kimu kati kyakola kitunuuliza ku bululu, mbaddewo ntya survival. Oba alonze omulalu ono, omukazi omulalu bamuyita full figure, omulalu oyo awemula, aba awemula ku mikutu oba mumulaba, mukulembeze watuukira okuva ku seeryo ng'ayimirira n'omulalu mugongo ng'amuliko ali eri, awemula amanyiddwa mu nsi yonna nti abeerawo mu kuwemula. Ekyo kiba kind of desperation. Era abalowooza nti Mwami Museveni amala gagenda somehow, muddeeyo ku drawing board. Anammwe abalowooza nti Mwami Museveni akyalina ekipya ky'asobola okukola, akyakola ebyewuunyo bingi nnyo olw'akalulu. Era kati ne bw'omugamba nti Kabwaka Ganda wuli wali naye azza okulaba adduka emisinde n'amulaba, tewaliiwo kyatagenda kukola. Naye mu okulaba nga mukulembeze eggwanga atandika okulonda abantu ng'abo Buchaman ne mubateekako nnyo essira. Buchaman naye survivor anoonya akawogo kaalyeko. Ono omukazi kusaasira ng'oggyeko okulaba nti naazimba nga Kisekokko. Kiki kyolaba bantu kye bamwenyumirizaamu kyasobola okukola mbu osimayo omulonzi akuwabule ku Kampala, amukuwabulako atya? Mu Kampala mu bayimbi, Kampala mu bakazi, mu bavubuka ng'ani awuliriza oyo naawe alina achievement ki? Ne bw'aba ayogera obwongo bwe obulabira ddala nga si bwe bw'omuntu asaana okujja n'akuwa. Oba in fact fe twamugambye, omanyi omulwadde bw'aba muyi bamuyiyiza ku buli kisoboka, muwe ku makaayi, muwe ku bombo, simanyi musaleko enjala ze zimuleetera obulwadde okumugira. Kati Museveni muyi atema bamugamba muzeeyi lumbako ku balalu nabo balabe bafulufiga, lumbako kono omusajja abuukira ku miggo nga bw'ayogera sima ebigambo bya Lujamaika yaani oyo Buchaman noonyaabo. But those are very irrelevant people in the society. Look for people are relevant abasobola okuva. Kati nze ngompita nti Lutamaguzi mbu simanyi fulufiga ali wali eri. No bavubuka ki ngawwa oyo ngawwa, kubanga buli gwolonda alina okubeerako n'ebyafaayo. Kati gwe bombuulya mbu olw'okuba Buchaman yali vice president wa ghetto oyo yali yafuuka kikonwa, talina kyakola, yali ayimbayimbako nebigaana n'akona. Omuntu bw'aba afuuse ekikonwa tabeera relevant. Era nammwe mumanye ekikonwa basuula eri kisuule, naye ekikonwa ky'omuntu kyo kisigalira waawo. Otuuka mu society ne bakugamba nti ekikonwa kya Buchaman kyakola kyo, nti ffenaffe twawulidde nti Museveni ayagala kujja eno mu ghetto. Help the people to get out of ghetto, but don't go to ghetto. Bayambe bave mu ghetto ze zisiramuzi. Nabo baagala okubeera mu bulamu obulungi nga Mwami Museveni bwalimu ne banne abo abagabana obugagga bw'eggwanga. In fact babayita 1% egabanya obugagga bw'eggwanga bwonna buli kyotunulako kyabwe. Nabo baagala okuba obulungi. Nosanga omusajja w'omu ghetto nga alina akafaliso kakutuka, embaata ziri awo kuba ebisolo bye balunda, emyala giyita awo, kanaakaana kafuka eri ku mulyango, ono ali wali anaaba ataddewo ekiveeraveera. Obwo si bwe bulamu bw'abannansi bwe twagala okwenyumirizaamu. Njagala mbeere nga nze bwe nagenda e Kenya, pulezidenti waayo Uhuru Kenyatta bwe yajja n'alaba abantu abali mu ghetto, yabateeddewo puroguramu ey'okubazimbira ennyumba emitwalo 5 ez'akalina okubajjayo. Naye si bino buli kujja kubalizaako bululu kubanga alaba population yonna eri desperate, buli omu ali bubi. Muzeeyi mpaayo ku katwalo nsavaivinge mu byala abagula, nosanga olinga aweddemu omusajja mukulu alinda simayi bamuweeyo tampeko z'ebijanjalo 2 eza bonna bagaggawale. Aba yakagenda ogenda okulaba nti abo abagenze nti bali abakyala gurupu yaabwe bagiwaddeyo akabizi kapiigi mbu simanyi kajja okuzaala kagaggawaza ettiimu gundi yaabwe. Kati bobeera mu society or country where almost everyone is desperate, ng'abavubuka tewaliiwo puroguramu mpanvu yakubakolera kubayamba kuva mu bwavu n'okufuna emirimu n'okulaba nti bali living a decent life. Naye nga waliwo puroguramu yakuzanyira buzanyi tuziyita temporary solution, oba okuwa no tumuyita panado ku muntu alwadde kansa, nti owaaye kansa akuluma naye miramira ku kipanado amagumba galeme okuluma ennyo. Eyo si solution yalibaddewo. Kati Mwami Museveni ajjukidde nti nabano gye bali nti fenga parliament
obanga ebitongole bikwatibwa constitutions tuba planning de tutanga tetulese byabufuzi tubazimbire tubaterewo projects kubanga olwalero ne bona abawa sente bagenda kuzirya buli olabo owa boda lero omuwa boda enkeera ne bagikwata ku poliisi ate n'agenda atunda akabanja kewaabwe ajja aginunule so Mwami Museveni takyalina solution era ffe tusaasira nnyo abantu nga mwe abalowooza nti akyalina ekintu ekiri seriousness kyasobola okukola kati because of his desperation ng'ayagala kweremeza mu ntebe mutalina gy'alaga akozesa buli kimu bajja mugamba na waliwo bedmaster ba Nazare sikulu bazza okula bagenda abalabe wano waliwo abasambi b'omupiira abasambire ebwayise nabajja abalabe nenga tazze kubayamba nti bave mu mbeera gye balimu talina solution wabula okuba wakofe kye tuyita handouts obukunkumuka nti bazanyirako nga kati boolaba abavubuka kye bakola ffe tubadde nga tugende Kololo Musumba Senyonga nga yatera okuteekayo okusaba kwe nga 31 Desemba ne kati government gyetegekera abavubuka enjala beeruma mu balamu yabayise okubawa emmere ne soda agenda wali wa mutwalo naye ng'obaddewo n'olaga ekifaananyi nti omukulu akyalina obuwagizi kasita ofuna olya kafika ennyama k'oludda okulyako n'olya ne ku kagundi ku kasoda n'onywako yeye embeera eriwo kati olw'okuba nti n'abavubuka abaffe be tulina abasinga bakuze muwawa batambula muwawa buli kye bakola bakikolera mu muwawa they don't think about the impact of their presence naye agendawo wali eri bamuwe ku kasumbiisa obuntu ntobo babawa ne babazanyira ku bwongo akuwadde ka handout enkeera n'akugoba mu kibuga mu kyalo babagobyeyo buli omu ali stateless kanimba nti have ever seen people are stateless in their country and the refugees are happy n'olaba kati tulina ne bajjeno be Sudan bajjano balina passport zawa eza Uganda and they are living happy nemwe banansi mutunuulidde oli omusajja mbw alina kyasobola okukolera eggwanga forget about that tosobola kwesiga buli muntu kakati politics alinga kizungirizi ekizungirizi amaanyi gekitandika nago wansi sige kimala nakyo mu bbanga kigenda kibuukako ebinanka bisaketsi paka we kituuka negwe olaba saketsi z'ekizungizi zibuukako bwe zigwa n'olowooza nti ekizungizi tekijja tuuka nti kigenda saanawo kyo kigenda kisuula longo de gundi politics waffe alinga baasi gyekoma ebeerayo abatuukirawo ddala awo weekoma naye ate weebwegenda etambula waliwo abavaako muzeyindekaawo njala enzita muzeyindeka nkyameko wano ndabye ekitumbuwa muzeyindekaawo nze wano ndabyewo kyengenda okukola so tekitegeeza nti baasi ejja kuyimirira temujja kutuuka ebyo bwe ba process